Oleba kako Sparks 256 tubaniriza mu program Love Zone amanya gange nze Trace Mena yinga mbela sisenze kambela ne mnanyi Rosemarina twagala batege company Samuel Simbi ya higher level to travel agents mu mwezi gw'omusanvu bayina trip tulambule leta ko omwagala wo mukwano go family yo bobera yagala kumanya ebisinga ku byetu yatukwadde Osobola gena ku Facebook page yabwe eri higher level to travel agents oba WhatsApp yabwe ne mubera nga mwogera sikanya mu sasula enamba yabwe yesimu eri 0788751454 Mukwano tugabazi GB eri abo aba commentinga ku video zaffe ezenjawulo ate gwe abatasobodde oba ngoyagala kusindika tukulabire ddala nti yejoli otumatiro solo sindika ka video ko WhatsApp number 0758104969 kabere kampi mukwano ate gwe asobola okuba nti commentinga tokowa every week tujaba tulondamu omuwanguzi ate wefunire zi GB owone empewo ya MBs eba mpewo kuba ekikusukkako kiba kifuuse empewo no omulamwa gwaffe olunaku lwali twagala twogere could you date someone in the same profession with you okugeza nti waba munamawulire kati nga nze nofuna munamawulire obulala okitegeera waba doctor nofuna doctor waba accountant nofuna accountant kyekyo kitugenda obanga twogera kuatinga wansi nebali abasajja kati ntandikira nawe Rose would you date the same person the same profession yes nchikiriza naye give me reasons why one of the reasons omutima guno nga tuvudde mu byogamba mbu oyagala just for fun oba just if you really love someone tomanya muntu gwogenda kwagala kuba tulabye abantu bangi abeera nagamba nze saa datinga muntu bwati yeah you find yourself in love with someone nga you did expect it tozokanga okuba kyano ogamba oh god do I have feelings for this guy? How did it happen? So, ekintu ng'ekyo nze sobola gamba nti I wouldn't date someone from this circle kuba tomanya mutima ki kyegenda salawo the following day. If it's true love, kijja kujja nga tukoze eki tokyetegekedde. Okay, love nga wokyogedde nti kimala gajja it just happens buno oba oliawo out of the blue tekikuloosa nti nzija kijja buze naye kati nze nga nze I wouldn't date the person in the same profession because omanyi buli kimu nange kyemmanyi teri kirala kyogenda kungatta wano tebiri byakukola tekiri nti mugenze kola nti tugenze kola mulimu guno ono amanyi kino tansingako kino eno relationship to my side newe balafu I figure out nenga kati on agenda kunyamba kile kwema mfunyire like someone like nga doctor wendwale ekiro yayinza okwanguyirwa naye in the same circle bate binyuma na kunyuma kati nkunyumize kintu ono bamukubye emigo nawo ono like tulina okufuna because kireta ne embozo okuchuka n'okunyuma at the same time ate nze kyeyinza okugamba abavubuka abateeka ku class nga wogamba nti tomanya nti gwogenda kwagala n'agamba nti nze njagala nfuna omuwala nga accountant biki weteeka ku level gy'otasobola at the same time temugenda kubeera nga mukwatagana ku bintu ebibi oba mukkanya ku bintu tuvala bakakkana ebiseera ebisinga tebakoze eki tebakwataganye tulabe celeb ku celeb tebakwatagana most of the times 90% bavaako ebitundu nga 80% okuba nti bakwatagana okitegeera. Anyway, Eloda, it's true not to date someone from the same circle as you. Naye kyekyo nze okusinziira nga nkijje ku mutima nti tomanya muntu kigogenda kwagala. Kitegeera nti bantu bangi tubalabya setting the boundaries nagamba nze sagala muvubuka muddugavu njagala bavubuka beebi sagala muvubuka akola kino njagala muvubuka akola kino and tomorrow you find but that sometimes boundaries ezo creating out making abantu okugwa ku muntu atali mutuufu just because aina qualities kyekyo kyengezaako kugamba nti buli wonoogamba nga nti sagala muntu bwati njagala mweru nnyo njagala kino ojja kwesanga nga buli dakiika you meet people nga they are not the right people buli dakiika go olwokuba wagana abaddugavu my dear kati gwe ng'abeeru b'oyina abamu beeyerusa abamu bakola kikuba n'abasajja beeyerusa oli nga zze nga taleese laavu ate nga naye tomutwalidde laavu just olwokuba oyagala bweru toyagala muntu oyaze and sometimes abantu lwaki bakwetinga zino boundaries nti nze njagala ono omuntu oba someone ali out of my profession because bagala omuntu ali presentable gwagenda otambula naye agambe some people nga they are munamawulire nenga ali presentable nga muyimbi nenga ali presentable nga
nga akola kintu kyona naye nga representable. Tetugenda gamba nti badokita be balagikwa, tetugenda gamba ba receptionist be balagikwa, tetugenda gamba nti nansi yagenda okukola kyo kubeera presentable. Abantu bana babeera presentable naye olumu kisinze relationship tukijja mu mirimu. Okitegeera njagala nkubuuze class eri under qualities omuntu zayinza otunulira n'agamba class let me have someone owa class ejja ofuna love simanyi nti nze njagala omuwala nga wa class abeera muhiza komeri nga yeevuga okitegeera nga ye bw'asanga omuwala ow'ekigere oba omuwala oba asomye ebiki tayagala kumanya ayagala oli accountant n'abo abeevuga ayambala 6-inch n'asiba human yekomeri biri zikomeri mulimu abayaye ng'omwagala naye agenda kugamba emmere eri microwave anti okitegeera nga talina wadde wamwagala because of her looks nga ogenda mwanjula mikwano gye nabo bagambe anti kyengezako gamba nti owa 6-inch asibye brazilian asibye whatsoever embiri mpanvu ogenda mutwala naye mwobeere nga atutoba musajja munne nze lwezi ensonga gye nsigalako nagambye sisobola kwagala journalist sisobola mwagala lwansonga kati webakera kwa ino lockdown egenda kuda ebakera kubacha ne bagamba nti kati temuda naye kubanga unajja mukambwe omanyi ekyo banawo banabagalya this time round sisobola mwagala because fena tujja beera affected at the same time okiraba teri afuluma mwenna mbeera mweggalidde kwegamba obitulira n'ogamba wofuna omusawo at least bo ne waba mukambwe ate abasigalayo naye ate nze ngamba bw'oba ofunye omuntu nga wangamba nti love doesn't matter okola mulimu ki how do you look your height your size you're small you're big you're fat whatsoever only what body you're slim bichi mulimu wangamba mzisala kakazi katini nyo sagala kakazi kanene ebyo ng'omukwano gwazze kanene kapa tobiraba toyina kyolaba abagambuze sagala musajja muddugavu omukwano oyagala nakusinga obuddugavu nga tokitegedde okitegeera kati ebyomulimu fine oyinza obanga point eyinza obanga ekolaki bayinza obaga nti abasawo abanansi tubakoze eki tubabanize temudda mukola for this period of time nga mwenna muli banansi naye mwe mubeera nga muli mu relationship nga mweyagala mutula ne muteesa mulimu ebintu ebyo mwamusobola okukola ki okolako nga okitegeera toyinza nga nti muba mutunulidde ekintu kyekimu wakati olaba fena itubanga tukola omulimu gwegumu amanyize bansasula wejiba 5 kubanga naye abakimanyi abakirimu toyina ng'ekyo ogenda mugamba nti munnange omanyi hani bulero nafunye 3 nga bulijjo amanyi ebiri gyalazeewo okwegamba agenda leetawo ne restrictions ezimu zotategera ogambe bannaye akajenya naye nga just omuntu gwafuna relationship teri ku mulimu relationship teri ku society kale nze awuliri kuba toyinza kungamba ogenda datinga omuntu kale gwayagala okudate nze ayagala okudatinga abali different nifune owa different levels olw'okuba nti teri ku mulimu tunaabaawo tuti no kyengezako kugamba nti relationship tematarenga ku mulimu omuntu gwakola sinti oba simanyi engeri kikola ki explainingamu relationship teri ku mulimu ziri nsonga za mubiri mutima feelings whatsoever okitegeera naye mpozi gamba nti sisobola kati okudatinga omuntu wamukola omulimu gwegumu it's okay naye wemuba nga mulimu company yemu okitegeera kyekiyinza obba kinda zokumanya nga sisobola ekyoka nze nina ebbuba mukazi wange niyo ndimanyi tebali kati ongambe nkole n'omuntu ndese mu kampani nayite wali asange kalooza akawehaga ayite wali abuze oli amwana akaviri nze mba sijja bikumiikiriza omuntu akwagala bw'amanya nti kino twesi kimunyiza tajja kikola olwekikola oyinza obba waganye okumwaka ekyo lero nakikola kasonso naye nga gwe owulira omuntu ngaakwagala alina ebintu byamanya nti bino twesi bimunyiza bino olwezi bimusanyusa wenkola kino ajja kufiringa bwati kyekyankugambye nti gwe ekyobanga mukola omulimu gwe gumunze kunze it's okay naye ekiyinza obutaba okay kubanga tuli mu industry emu nti tuli ndi munamawulire negwe nkola ne munamawulire fenna tuli muki ku TV yemu oba radio station yemu that might look weird okitegeera oba nekirala atayinza kuba nti industry kati tugambe entertainment industry egatta bannamawulire egatta ba actors egatta biki toyinza kugamba nti radio presenter ajjagana okwagala radio presenter omulala oba actor ajagana okwagala omuyimbi it's okay rachi mbu promoter agana okwagala omuyimbi
okitegeera kisobola okubaawo relationship eba yakwetegeera musooka ne museebya emirimu ebbali okitegeera n'omanya omuntu gw'oli naye mu mukwano omuntu gw'oyagala okuspendinga the rest of your life with omuntu gw'oyagala okumala ennaku ze ez'essanyu naye omanyi sometimes we muba ate nga mwedeetinze mwenna muli mu the same sector tugeze mufuna mwenna sente nga ziri wagguluko osebye kutya sente ezikutawanya size ezintawanya naye ngezaako okulaga nti ebizibu ate ebiyiza okujja nga mwedeetinze the same sector mufuna sente ezitegeerekekako mukazi oyo tagenda kuwa respect because naye afuna sente zesimu zofuna tagenda kuwa respect nga taata w'abaana olinga agamba nti omusajja alina funa omukazi ng'amusingako nze kyeŋŋamba kale si mateeka kale nga mu butonde omukazi olina beera wansi wa musajja in everything lukirize tugaanye olina okufuna omusajja ng'akusinga kubanga omusajja wanaakufuna ng'omusinga okufuna kamanyiiro ogenda kukola kamanyiiro bw'otugamba nti you don't want to date someone from your circle ojja ba presenter find your presenter dating enansi oyinza okusanga sente zofuna zisinga nansi okitegeera kati kuba point owoza sente ojja beera presenter odatinge someone else naye ng'omusinga sente okitegeera anti sigaanye kyakunsinga kisobola okubeerawo n'onsinga the salary naye kyeŋŋamba wagenda bbaawo disrespect kubanga kaneno newaba tokyagala ku disrespectinga mntu kijjabuza ogamba yuno kaŋŋamba abaawukanye tulabye n'abavudde mu different parts oli nga gwayagala weeri nono gwayagala weeri nga weewunya n'engeri gye bamitinga oba nga byalina relationship ne baawukana okitegeera tulabye n'abeeyagala nga tubadde tulooza tebasobola breaking up ne baawukana okitegeera tulabye n'abayimbi n'abanga avudde ne bunne kuva gye bavudde nga bakyali wamu okitegeera ati kyengezaako kulaga nti it can happen abamu oba balina ensonga zo kyenkugambye nti it can happen ogambye be batono fine be batini naye nkugambye tulabye abavudde ng'oli avuddewo n'oli avuddewo oli avudde mu north oli avudde mu east ne babeera ina relationship ne bamala ne baawukana so breaking up teri ku mulimu gw'okola nti gwenkola boyfriend wange gwakola no my dear nti simanya ngamba ndi munnamawulire boyfriend wange munnamawulire simanya jagenda asome gulire bankobe naye ajje nga bamukubye kati kyenjenga obuuza nga kiri under that omulimu gwa partner ogumatainga ng'onoonya omwagala to me it doesn't as long as you work kuba okubeera n'omusajja atakola mukwano nakyo si kyangu okitegeera olaba Tracy as long as omusajja akola okitegeera kuba tosobola datinga musajja atakola nedda love ati love ebaawo naye mukwano waawe olina okukanulira eriiso n'ogamba muganda wange omusajja yatakola for sure love ebaawo naye kyemmanyi omuntu wajja n'aku approaching era omuntu n'ogamba ayina omulimu akola kino n'omanya n'ogamba akola kuba abantu bangi nnyo asobola okujja ng'akola n'omutula n'omugoba nga toli ku after money toli ku after so tofaayo nti mulimu ki oba mulimu ki as long as aba akola omwe bali kukime wakanga mukubi wa butayi andi galale n'omukubi obutayi mbomanya nti akola era owulira mawulire base babiri ng'omukubira halo ng'omubuuza baby oli okay yandi okay ndi mukubo nzira wako kitegeera ng'omanya nti addaka nedda naye tekitegeeza nti I will support him do that kind of job ebiseera ebisinga osobola otereza omuntu gw'odatinga if that person really loves you my dear bw'oba oli mu relationship n'omuntu ng'akwagala osobola omusanga alina waali n'omutereeza n'atereera beba abasajja abagamba behind a successful man there is a woman ye yabeera nga mukazi we alina kyamuzimbye kati abo abasajja abatakikiririzaamu be balina abakazi ng'ali ku lwe n'omukazi ali ku ki keeko katwalenga ka love tip oba otwongerayo akalala kajja kujjola naye nga nze all I can tell you wofuna omuntu wadde talina mulimu osobola omutereeza okitegeera si bino by'omusanze bwakola biki omutereeze sometimes oyinza obba nga gwalina omukisa nga gulimu mugwe osobola wera omutereeza n'omugumiikirizaako it's about time omwa time neyetereeza olaba kiganye then you can find a solution naye nga tetugenda bbanga tusukawa neno amanya gangenze Trace naye nga mbadde ne munnange Rosemarina wabula mikwano osobola commentinga awo nga twabagambye nti birimu MBs oba GB naye ate tebiri ku kino si tekiri ku kya GB zo kamukwano osobola commentinga n'otugamba gwe can you date a person nga gwokola mu salon nga n'omusajja naye wa salon
ate abasaluni banyuma kuba agenda nakuterezaako ewa tereera amanya gange nze Rosemary mbeera bulungi.